Mukama ayogerera mu mutima gwo, tambulira mu butuukirivu, Mukama ogenda mumanya. Mukama agamba Isaiah 5:5 olunyiriri olwokusatu, wuliriza ye, tega okutu kwo omuwulirize, omwoyo gwo gujja kuba mulamu. Era Mukama asuubiza ajja kukola endagaano ey'emirembe n'emirembe naawe. Oluusi oyinza okwebuuza, oyinza okuba yeebuuza n'agamba naye nga tunoonyeza Mukama, ne tusaba, ne tusiiba emisana n'ekiro, ne tuyita Yesu Kristo, ne tusiiba ennaku eziwera, ne tusiiba ewiiki, ne tusiiba emyezi, naye Katonda nga tatuddamu. Oyinza okuba nga weebuuza ekibuuzo bwe kityo, naye Mukama ekyokuddamu ku kyo weekiri, bwe tulaba mu Isaiah 5:8, Isaiah 5:8 olunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'12 awo, oba n'otuukira ddala ne ku lunyiriri 14. Era waliwo abali mu mbeera bw'etyo nga gy'oyinza okubaamu, nga baali basaba Katonda, nga bamusinza, nga basaba emisana n'ekiro, nga basula mu kkanisa, nga bayita Mukama waffe, naye nga balaba tabaddamu. Embeera eyongera banyiga, embeera eyongera kubeera mbi, kwegamba nga balaba Katonda alinga atabaddamu. Mukama n'atuma nabbi Isaiah agenda ayogere nabo. Era tulaba mu Isaiah 5:8 okutandikira ku lunyiriri olusooka, Mukama yatuma nabbi Isaiah n'amugamba, genda oyogerere waggulu, tobaako muntu yenna gw'otiitiira kubuulira, wabula yimusa waggulu eddoboozi lyo libeere ng'omulere, obuulire abantu bange ekibi kyabwe, olage n'ennyumba ya Yakobo ekibi kyabwe kye batambuliramu. Kubanga abantu baali basaba Katonda naye nga baga Katonda nga tatuddamu. Tusabye, tusiibye, era wayinza okuba waalina ekibuuzo bw'ekitunga naye nga nnoonyeza Mukama, simulaba, tanziramu, ate nga yagamba munoonya ojja muzuula. Era ekyokuddamu kyo kye kino, bwe tulaba Isaiah 5:8 olunyiriri olwokubiri, Mukama we yatuma Isaiah n'amugamba genda obagambe, bannoonya buli lunaku era baagala okumanya amakubo gange gonna. Mukama bino yali atuma Isaiah agenda abagambe, n'agamba bannoonya balinga eggwanga gy'oli nti batambulira mu butuukirivu. Baaleka amateeka gange nabalagira nze nga Katonda waabwe, bansaba obwenkanya era basanyufu mu kunoonya Katonda. Bwe tula mu lunyiriri olwokusatu, Isaiah 5:8 olunyiriri olwokusatu, Mukama yali agamba Isaiah n'amugamba nti abo bannoonya bagamba nti basiiba, naye raba engeri gye basiiba y'engeri gye nabalagira. Basiiba lwa kuwakana, si lwa kuva ku kibi. Era Mukama n'abuuza mu lunyiriri olwokutaano n'agamba okwo kusiiba kwe nabalagira, okwo kusiiba kwe basiiba nze nakulonda. Mukama watu we yali abuulira Isaiah agende abagambe. Era Mukama n'abagamba mu lunyiriri olwokutaano, Isaiah 5:8 olunyiriri olwokutaano, n'abagamba okusiiba kwe basiiba tekukkirizibwa mu maaso ga Katonda. Era olunyiriri olw'omukaaga Mukama n'agamba Isaiah abagambe nti nno teyabalagira mu kusiiba beeyawule ku kibi kyonna, oba baagala kusiiba bave mu kibi baleme kutambulira mu kibi. Era n'abagambe banga basiiba lwaki banyigiriza abaavu, n'abagabe baba basiiba lwaki tebeetikka emigugu egy'abalala, obulumi obw'abalala, okusikwe kusiiba kwe yabalagira. Era mu lunyiriri olw'omusanvu n'abagamba teyabalagira bagende bawe ekyokulya abo abatalina, era baleete abaavu mu mayumba bafunawo okusula, era bawe ekyokwambalawo ye atalina. Mukama n'agamba Isaiah agenda abagambe okwo si kwe kusiiba kwe yabagamba. Era Mukama n'abagamba mu lunyiriri olw'omunaana bwe banaakola ebyo, olwo ekitangaala kya Mukama kijja kweyoleka
nga obudde obw'okumakya, olwo n'endwadde ezibaluma zigenda kuwona mu bwangu ddala. Era Mukama n'abagamba, Isaiah 5:8 n'abagamba nti obutuukirivu bwa buli kinnoomu bugenda kutambulira mu maaso ge, olwo ekitangaala kya Mukama kiryoke kyake ku ye. Nga Mukama kyali mugamba Isaiah agenda abagambe, bagamba basiiba, basaba, banoonya Mukama. Naye Mukama ng'abagamba nti bagamba bamunoonya gy'oli nti batambulira mu butuukirivu. Era n'abagamba okwe kusaba kwe yabagamba. N'abagamba okusaba yabagamba bafeeyo eri abaavu era bafeeyo eri abo abatalina kyakulya. Isaiah 5:8 Mukama n'abagamba bwe banaakola ebyabagambye, olwo bajja kuyita erinnya lya Mukama Katonda abaddemu, olwo bajja mukaabirira abagambe nzuuno wendi. Ekyo kiri mu Isaiah 5:8. Yabagamba ekyo bwe banaakikola, bwe banaatambulira mu butuukirivu, bwe banaafaayo eri oyo omwavu, oyo atalina kyakulya ne bamwaniriza, oyo atalina kyakwambala ne bamwambaza. Isaiah 5:8 Mukama n'agamba olwo bajja kuyita Katonda abaddemu abagambe nze nzuuno. Isaiah 5:10 Mukama n'ayogera n'abagamba nti bwe munaawa ekyokulya abo enjala beeruma, era ne mukkusa abo abalina obuzito ku myoyo gyabwe, olwo ekitangaala kijja kwakayakana mu kizikiza. Mukama n'abagamba 11 n'abagamba olwo Mukama ajja bakulembera ekiseera kyonna, era ajja kukkusa emyoyo gyabwe ne mu kiseera ekyekyeya. Era Mukama yajogeza amagumba gaabwe babeere ng'ennimiro eweebwa amazzi. Bino mbikubuulira ali muganda nga awuliriza, omanye nti oyinza okuba obadde olina kyeweebuuza ng'ogane Mukama nga tanziramu, nsiibye emisana n'ekiro nnoonya Mukama. Mukama ebyagamba weebuuze, otambulira mu butuukirivu, ofaayo eri oyo atalina kyakulya, oyo ali obubi omusembeza, era mulirwanawo omuyisa otya. Olwo okusiiba kwo kugenda kuba n'amakulu, era Mukama ojja munoonya ajja kuddamu. Oluusi ne tugamba naye tusaba Katonda nga tawulira, era tulaba Isaiah 5:9 okuviira ddala ku nnyiro olusooka, eryo yagamba nti Mukama omusaba taddamu. Isaiah 5:9 okuva ku nnyiro olusooka Mukama ayogera n'agamba nti omukono gwa Mukama si mumpi nti tegusobola kujja kuwonya oba tegukutuukako, era sigamba nti okutuukwe tekukuwulira. Naye Isaiah 5:9 Mukama n'ayogera n'agamba nti naye ekibi kyo kye kikwawudde ne Katonda wo, ekibi kyo kye kikwese feesi ya Katonda okuva ku ggwe, era kye kireetera Katonda obutakuwulira. Ekyo kitegeeza ekibi kye tukweka mu mutima ne tutambuliramu ne tugaana okuva mu kibi. Isaiah 5:9 lwogera bulungi. Mukama yatuma Isaiah agenda ababuulire, abagambe nti ekibi kya buli muntu kye kimwawudde okuva ku Katonda, era kye kireetedde Katonda obutabawuliriza, kubanga engalo zaabwe zijjudde omusaayi, era engalo zaabwe zijjudde ekibi, n'emimwa gyabwe gyogedde obulimba. Y'ensonga lwaki Katonda aba tabawulira. Isaiah 5:9 era Mukama n'ayogera nti tewali ku bonna ayaayaanira bwenkanya, tewali ku bonna yeegayirira olw'amazima, kubanga bonna batunulidde bya bugagga bya nsi eno era boogera obulimba. Isaiah 5:9 Mukama n'ayogera n'agamba nti ebigere byabwe bidduka bigenda kukola kibi, era bateekateeka okuyiwa musaayi
eri abo abatalina musango n'ebirowoozo byabwe bya kibi, bya kusaanyaawo, bya kwonoona. Buno obubaka mbuweereza gwaleeyo mukwano gwange era muganda wange mu Kristo awuliriza, ng'oyagala okumanya Mukama Katonda wo. Munnange Mukama mutukuvu era tulina kutandika kumusembeza na butukuvu. Awatali butukuvu ne bwe tusiiba ne tugenda ku kanisa ne batusabira ne tusaba buli service ebeere ku kanisa, naye nga ffe buli muntu kinnoomu nga tetuvudde mu kibi, nga tukwesa ekibi mu mutima, tuba twerimba. Katonda oba ogenda mweta abatali kuddamu kuba Katonda kyeraga bulungi wano. Soma Isaiah 5:9 olunyiriri olwokubiri. Mukama agamba nti ekibi kyabwe kyabawula Katonda era ekibi kyabwe ne kireetera Katonda obutabalaga feesi ye, kuba Katonda mutukuvu. Katonda mutukuvu. Naye gwe atambulira mu butuukirivu, Mukama akugamba yimuka. Isaiah 6 olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokubiri. Mukama akugamba yimuka, ekitangala kyo kyakeeyake. Bw'oba omanyi nti omutima gwo ofaayo ku birowoozo byo kubanga bisaanyusa Katonda ng'era bisaanidde maaso ga Katonda, gw'obanga omanyi okola ekyo, Mukama agamba kino kye kiseera, yimuka. Ekitiibwa kyo okuva eri Mukama, ekitangala kya Mukama kigenda kwakayakana ku ggwe. Newankubadde ku nsi kugenda kubaako enzikiza, era enzikiza ey'amaanyi egenda kubeera mu bantu, naye Mukama agenda kwimusa era ekitiibwa kye kigenda kwakayakana era kijja kulabibwa ku ggwe. Ekiri mu Isaiah 6 olunyiriri olwokubiri. Ate ne tujjukira bujukizi Ephesians chapter 5:6, Mukama ayogera atugamba leka omuntu yenna aleme kubalimba n'ebigambo obugambo, kubanga ebyo bye bireese obusungu bwa Katonda eri abaana b'obujeemu. Olw'okuba batulimbye n'ebigambo obugambo ne tubikkiriza, tebatubulidde butuukirivu, tebatubulidde kwenenya, kutambulira mu kwenenya, wabula mu kanisa batubulidde byamagero, batugamba gula bino ebintu byebasabidde bya mukisa. Ebintu ebyo si bibi, naye bakubulidde ku kwenenya. Kubanga ola Ephesians chapter 5:6, Mukama agamba ebigambo obugambo bireese obusungu bwa Katonda eri abaana b'obujeemu. Olwo tuba bajeemu. Obutamanya tebutugisaako musango. Obutamanya Katonda mutukuvu era awatali butuukirivu tewali agenda mulaba. Awatali butuukirivu erinnya terisobola kuwandiikibwa mu kitabo eky'obulamu, era erinnya eritali mu kitabo kya bulamu oyo abajja kusuulibwa mu muliro. Olina okumanya Katonda wo eyakutonda obe n'enkolagana naye. Olina okufaayo ku buli kirowoozo kyonna. Tulina okufaayo buli kirowoozo kye tulowooza munda mu ffe, kubanga olutalo lutandikira mu birowoozo. Ekirowoozo ekyamu nga kizze kigobe mu linnya lya Yesu Kristo. Gweyogera mu mutima gwo ng'ekirowoozo ekyamu kizze, ogambe ekirowoozo kino nkyokya n'omuliro mu linnya lya Yesu Kristo. Togenda kumanya gye kibulidde, kati mpola mpola ojja okuba otegeera ekitegeeza we nsaba mu mutima. Ebirowoozo ebikyamu bigenda, sobola obyewala. N'omuze gw'obadde oyagala okuvaako ojja kulanga mpola mpola gugenda gukuvaako, gwe gujja okuvaako. Tewali kintu kigenda tuyamba kugenda maaso mu mwoyo nga kugondera ddoboozi lya Katonda, nga kukola ebyo Katonda by'ayagala. Buli ddakiika yonna gye tumala nga tukola ebyo Katonda by'ayagala, tuba tutambula tudda mu maaso mu mwoyo. Naye ebirowoozo ebikyamu bitukosa nnyo, kubanga ebirowoozo byekwata ku mwoyo gwe ku bibeera, bwe bujulizi nti ekintu ekyo wakikola. Lwaki Mukama ebirowoozo bino abiteekako ng'ebikyamu? Kubanga w'olowooza ekintu ekikyamu, ekintu ekyo oba okikoze oba tofunye bufunyi mukisa gukikola, naye oba omaze okukikola era kikuwandiikibwako. Y'ensonga lwaki Mukama waffe Yesu Kristo yayogera okutunuulira obutunuulizi omukyala wooti n'omwegomba oba omaze okukola ekibi, era ekibi kiba kikuwandiikiddwako. Kati n'ebirowoozo bwe bityo bibiri.
bwe tulowooza ebintu ebikyamu bigenda tukosa mu mubiri, bigenda tukosa mu mwoyo. Era omwo mwe wagenda okuva endwadde, okufa, okubonaabona, ennaku okuva mu birowoozo ebikyamu. Ekyokulabirako, omuntu waaba katugeze yakulira famire, oba ye taata mu famire, oba maama yakulira amaka ago, n'afuna bufunye ekirowoozo ekikyamu, kisobola omuleetera okusalawo kubi. Okwo okusalawo kubi kusobola okukosa buli muntu ali mu famire, ne kuleetawo okubonaabona n'ennaku mu famire yonna olw'ekirowoozo ky'oyo ekyali ekikyamu, omukulembeze wa famire oba omukulembeze w'ekitundu. Ekirowoozo ekitono ennyo naye nga kiri mu muntu omulwadde mu mwoyo kisobola okuleetera bangi abo bonna baakulembera okubonaabona, okuyita mu kwegamba mu mbeera etali nnungi, ate oluvannyuma ne tunenya Katonda mbwe yaviiriddeko embeera eyo. N'olw'ensonga eyo tufeeyo buli kirowoozo kye tulowooza kibe nga kisaanidde mu maaso ga Katonda. Bw'owulira ekirowoozo ekikyamu nga kizze, kigobe mu linnya lya Yesu Kristo munda mu mutima gwo, kigenda, kubanga olwo oba osaba mu mwoyo kiwulira. Kuba ebirowoozo ebikyamu oyinza okulowooza nti ebirowoozo ebikyamu bizze buzzi, naye nga lwa bikusindikidde, omulaba bikusindikidde. Abantu bangi bakola emize egitali mituufu, naye ng'ekirowoozo ekyo teyakirina wabula baakimusindikira busindikizi. N'ogamba ono omwana omuto lwaki alowooza ku kintu bwe kiti, lwaki alowooza ku kino, lwaki omukyalo ono alowooza ku kino, lwaki omwami alowooza ku kintu bwe kiti. Naye ng'ekyo ekirowoozo alina kirwanyisa. Ako nga kalinga kasaale mu nsi ey'omwoyo, akola ekintu ekikyamu kikose bangi, si ye yekka, n'abalala bonna. Tujjukire nti obulamu bwaffe mu mwoyo, ebintu bye tusalawo, buli muntu, ebirowoozo bye tulowooza bikola kinene nnyo ne mu maaso ga Katonda. Y'ensonga lwaki abangi mu kifo ky'okuweereza Katonda tufaayo nnyo kulaba kiki kinaasanyusa musumba, tusigaze enkolagana n'omusumba oba n'obuweereza, ne twesanga olulala nga tukoze ebitasanyusa Katonda, naye nga maaso g'abo abalaba tulaba nga bijja kusanyusa omusumba oba ekkanisa, naye nga mutima gw'okimanyi ebintu by'okola tebigenda kusanyusa Mukama Katonda. Nga mu mutima gw'okimanyi omuntu yenna asaanye alabe omusumba, naye nga okimanyi nti ddala ekintu ky'okola kikyamu. Okuyimirira n'ogamba abantu nti okulaba omusumba mulina kusooka kuleeta 50,000, 30,000, 20,000, naye nga mu mutima gw'okimanyi Yesu Kristo teyasaba muntu yenna ssente. Olwo omuntu omwavu, olwo mulekwa, olwo oli atalina kyakulya, olwo oli eyeewoze transport ajje ku church gye tebaamusabire. Katonda tayawulayawula. Era Mukama ye atugamba tufeeyo eri abo betulaba nga abasembayo, betulaba nga betuyinza okulowooza nti tebalina mugaso. Mukama atugamba tufeeyo ku buli omu tumufeeko. Ekyo Mukama akitulaga ddala bwe tusoma Romans chapter 12 verse 16, Mukama akyogera bulungi. N'agamba tufeeyo eri buli muntu yenna, era tuleme kufa ku bintu ebyo bya waggulu byokka n'abantu abakugaba tulanga ab'omuwendo, naye tufe ne kwabo abasembayo kubanga abantu ba wansi. Ekyo kiri mu Romans chapter 12 verse 16. Y'ensonga lwaki naawe n'oba oli muweereza mu kkanisa, mu mutima gwo weebuuze ddala olaba bambadde bulungi, b'otuuze eri abafaananye batya, olwo oli mulekwa, olwo oli omwavu, olwo atalina kyakulya ze ku kkanisa ng'atambuza bigere, talina na kyakulya, ate n'okumusabira baagala ssente. Okirowoozaako kiggwe nga mu mutima gwo, era mu maaso ga Katonda olowooza Mukama akiraba atya? Katonda atunuulira ebyo ebiri mu ndowooza yaffe, mu mitima gyaffe. Newankubadde abantu tusobola obbalaga ekifaananyi ekirala, Mukama alaba ekiri mu mutima gwaffe. Sirina muntu yenna gwe nsalira musango, naye njagala ali awuliriza muganda wange, gwe kennyini weekube mu mutima mu buli kimu kyonna ky'okola, kubanga amazima tulina erinnya lyo lirina okuba nga liwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu, era oba osaanidde okugenda mu ggulu. Oba tolina kubeera
tuba tetulina kugoberera bintu bya nsi eno, naye tulina okufa ku buli kintu kyonna kye tulowooza. Tujjukire buli muntu olina malayika ewandiika. Malayika awandiika ebintu byonna by'otamu mu bulamu. Malayika oyo awandiika ebirowoozo bye by'olowooza, kuba ekintu nga tonnakikola osooka kukirowooza, malayika awandiika buli kirowoozo. Kati malayika ebintu by'awandiika byonna, ekitabo mwawandiika Katonda ajja kikubikkulira ku lunaku luli ng'oli naye, olabe ensi y'ebirowoozo byo nga bwe byali. Y'ensonga lwaki twenenya Mukama atusonyiwa byonna, era tulina okwenenya na byonna bye tuzze tulowooza ebitasaanidde. Oleme kuwulira buswavu mu maaso ga Katonda ku lunaku olwo, ng'ebintu bye walowooza by'omanyi nti muliraanwa wano ku nsi tabiraba, naye ye Mukama abiraba. Y'ensonga lwaki tulina okwenenya n'obutakoowa kwogera kwenenya. Omuntu bw'olowooza ebintu ebirungi ebisaanidde mu maaso ga Katonda buli lunaku, kikuleetera okuba nti olunaku olwo Mukama ng'abikkudde ekitabo ekyo malayika byawandiika, naawe ogenda kuba musanyufu ku biki bye wakola ku nsi. Waliwo ebintu by'oba oyagala okukolera Katonda naye n'otafuna mukisa. N'olaba omuntu ali obubi n'ogayiiba naye singa mbadde ne kino bambi naali muyambye, kikuwandiikibwako nti omuntu oyo omuyambye. Nga n'oli alowooza ekintu ekikyamu nti yalikoze omuntu ekikyamu, era naye kimuwandiikibwako nti amaze okukikola, kuba tafunye bufunyi mukisa. Omuntu bw'oba olowooza ng'olina ky'olowooza, mu nsi y'omwoyo obanga ekifaananyi ekiramu. Kati nga bino ebifaananyi bye tukuba wano ku nsi, kibanga ekifaananyi ekiramu ekisiikiddwa, kwegamba ekifaananyi ekyo nga kisiigiddwa ekitangaala kya Mwoyo Mutukuvu. Y'ensonga lwaki abo abakulemberwa Mwoyo Mutukuvu be baana ba Katonda. Romans 8:14. Bw'olowooza ebintu ebisaanidde mu mwoyo, obanga ekifaananyi ekiri awo ekiramu nga kikubiddwako ekitangaala kya Mwoyo Mutukuvu. Nga wano ku nsi we tuba n'ekifaananyi, wano ku nsi okuba ekifaananyi kyonna walina okubaawo ekitangaala. Bw'oba obudde bwa misana, omusana gukola kinene nnyo ekifaananyi ky'okulabika obulungi, kuba omusana gukumulisaamu ekifaananyi ne kirabika bulungi. Kaakati ne mu nsi y'omwoyo bwekityo bwe kiri. Ekitangaala eky'amazima kyeyoleka eri omuntu yenna, ddala ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno ng'ogenze mu bulamu obuddako. Ekitangaala ky'omwoyo kikwakako. Olwo ensi y'ebirowoozo byo ne yeeyoleka. Omuntu oyo omunda mu gwe yali alowooza ne yeeyoleka. Olugendo lwo lwonna olw'obulamu Mukama n'alulaba mu birowoozo byo, mu nsi y'ebirowoozo byo we yali ng'okyali ku nsi. Ne balaba olugendo lw'obulamu bwo bwonna. Ebyo by'ogenda okulaba mu ggulu, olina okumanya nti ekyo nakyo kijja kuba ng'ekifaananyi ekiramu nga kikubiddwako ekitangaala kya Mwoyo Mutukuvu, nga kiviira ddala mu mutima gwa Katonda, nga buli ky'olaba mu ggulu kye kifaananyi eky'ekirowoozo oba eky'ebirowoozo Mukama Katonda bye yali ayina nga tannaba kutonda nsi eno, nga tannaba na kutonda nsi ey'omwoyo. Buli kintu ky'olaba n'ebintu by'olaba ku nsi, ennyanja na biki, ekyo kifaananyi eky'ekirowoozo Katonda kye yalina munda mu ye. Wabula we kyakibwako ekitangaala kya Mwoyo Mutukuvu ne tulaba kino kye tulaba leero. Kati naawe ekirowoozo ky'olowooza munda mu ggwe kiramu. Y'ensonga lwaki buli kiseera olina okuba nga mu birowoozo byo mulimu kigambo kya Katonda. Kigambo kya Katonda kijja kufuuka kitundu ku ggwe, kisookera mu birowoozo byo tekidda mu mutima gwo. Y'ensonga lwaki kirungi muganda wange obeere ng'osaba kugamba Mukama, nzigyamu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagalako n'obulamu bwo, ebyo bibeere nga bitambula mu birowoozo byo. Era malayika abiwandiika kuba bye bigendererwa byo ku ssaawa eyo. Bijja tuyamba okukuuma ekigambo kya Katonda mu mitima gyaffe. Tujjukire ekigambo kya Katonda kyatuweebwa otulaga olutindo olugendo tutwala mu bulamu obw'omwoyo. Kati tulina okukulembeza ekigambo kya Katonda mu buli kimu kye tukola. Mukama bakuume. Ekigambo kya leero kikomyawo, naye eri ggwe alaba nga toyina, manya Mukama agenda kukununula awatali wadde kusasula Katonda, agenda kukununula. Mukama bakuume.